beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Namanya teggwanga lyolekedde akabaate olw'ebyobufuzi by'abafenga abagundi era nnwanaganye nnyo ne pulojekiti eyo lwakuba gye ndese bulere n'obulamu katambufiirwe n'obw'omwana wange obuwangaazi bwe mbuusabuusa. Ebyobufuzi bya ffenga abagundi buli ggwanga erizza emabega bye birizzizaayo. Libya yonna gy'ekomye tekomyeyo lwa Gaddafi kulwa mu buyinza, wabula Libya yonna gy'ekomye ffe ng'ab'e Tripoli, ffe ng'ab'e Misurata, ffe ng'ab'e Bani Walid, ffe ng'ab'e Jindi. Era okufa kwa Gaddafi si kwe kwasuula Libya mu nnyanga, kubanga Libya yali nnene nnyo okusinga Gaddafi, naye abalekwa ebyobufuzi baayagala obbizannyira mu mawanga gaabwe. Kawabeere waka ng'abasajja bahaaja abaaleka emmaali ennyingi ennyo. Emmaali eyo gye baleka olw'okuba babeera bazadde abaana mu bakyala ab'enjawulo yeetemamu lwa nsonga ya ffe ng'abaana ba gundi. Ffe abaana ba maama gundi, ffe abaana ba maama gundi, ffe abaana ba maama gundi. Era bahaaji bangi baba tebannabugumya mbooge magombe ng'abaana baabwe batandise okubasangayo olw'ebyobugagga bye babeera baaleka ku nsi. So nga ate amaka amategeevu mubeeramu baganda bo oba baaluganda, so si muganda wange ono azaalibwa maama gundi, muganda wange ono azaalibwa taata gundi. Ebika ebitegeevu, ennyumba ya kikomeko bw'ebeeramu embaga nga muwala wange andeetedde mwana munne, omuko yateranga kuvanga mu nnyumba ya mukulu wange Kakembo, so si mu baana abange ab'entumbwe zange. Ku mulembe guno oli ne bw'aba n'omwana ne muganda we bwe bazaalibwa kitaawe omu nga tebagatta maama, oyo taba muko. Omuko y'oyo abeera nga mwali yonka ate era nga mwava mu taata omu. So nga ate ebyagattanga ebika n'okunyweza enkolagana n'okwagalana kwe kubanga essanyu ery'ewa kikomeko ligabanwako n'ewa Kakembo. Senga n'ebyobufuzi tunaayiga okubitwalira ku eyo levo ne tubijja mu wannansi wa Mukange, eggwanga lino lyakutereera nnyo. Bw'osanganga abantu abakongojja ffe ng'abagundi, mu abagundi abo be bakongojja, abantu bano baba tebabaagala, babeera babakozesa olw'ebiruubirirwa byabwe, era be babeera abalabe bammwe namba emu. Lwakuba ebiseera ebisinga bajjira mu ddiba ery'ow'omukwano era afaayo nnyo. So nga ate weegenderezanga nnyo ebintu ebiri too sweet, pimanga ebbanga ly'obaddewo n'ebbanga ono lyakulwaniridde naye lyabadde ate ku nsi. Lwaki antinse nnyo kati ku bbanga lyabaddewo?
era ebbanga lye mbaddewo mbaddengawo ntya. Ofumiitirize okitegeere tonayagala kukusombera kabaate n'okuyuzaamu enkolagana wakati wo ne banno nga tekigenda kukoma kukuyuza buyuza nkolagana naye nga kiyinza n'okuleeta ekitta bantu. Tubaddengawo mu Uganda nga waliwo enkolagana wakati waffe ne bannaffe ono bakongojja ye baayita Abanyarwanda, nze bemmanyi nga Bannayuganda. Ng'enkolagana yaffe yava mu bigambo ne mu bizinensi nga yayingirako ne mu misaayi. Simanyi gye yajja kirowoozo okwagala okukutula enkolagana yaffe eyo ng'azannya ebyobufuzi eby'amawanga. Ne bitakoma ku byabufuzi by'amawanga n'ayingizaamu n'ekibinja ekikambwe ennyo nti M23. Onoonya ekigendererwa kye nga tokitegeera, nga ne gye buvuddeko yakola omukolo ogwaffe ng'Abagundi era ne yeewera. Ebigambo byali bingi nnyo. Ne mugamba ojja kuba tompadde ensonga lwaki okoze omukolo guno, kubanga nnaalirowoozezza nti omukolo guno gwali badde eddagala muyunga so si eddagala mwawula. Naye ndaba ebitundu 99 ku buli 100 bibadde byakwawula, ng'ekitundu 1 ku buli 100 ky'ekyokwegatta mmwe nga mmwe so si okugattira awaki awamu. Ani akalengedde? Ebyobufuzi by'ani akalengedde bibuutikidde nnyo eggwanga lino, kubanga ani akalengedde wabaawo akyanga ne wabaawo n'asuulako ssente okkusika eriyo wano bawangula naye nga be bamu. Ku sayidi emu waliyo bannaffe abeeyita ba tipiko Muganda, baffe ng'Abaganda. Ku sayidi eri ne wabaayo bannaffe abeeyita tipiko Munyarwanda, baffe ng'Abanyarwanda. Ne weesanga ng'ensigo gye bali mu kusiga ya bukyayi, ya kuyiwa musaayi, ya kwettiŋŋana. Buli muti gw'olaba ku nsi yali nsigo, oba buli kimera ky'olaba ku nsi yali nsigo. Mbabuuza mwenna abazannya ebyobufuzi eby'ekikula ng'ekyo, ensigo gye musiga egenda kuvaamu muti ki? Gwa bibala, gwa butwa? Mbabuuza, ensigo gye musiga egenda kuvaamu muti ki? Gwa bibala, gwa butwa? Njagala tukulembezenga nnyo Uganda so si amawanga mwe tuva. Abantu abasinga riziki tuziggye mu bantu b'amawanga agatali ga kabiira gaffe, ng'oluusi ab'akabiira zaffe tebatulengerako mu bwenyi, era bwe tubalaba tusobola n'okubeekweka olw'obulabe bwabwe. Ne wajjawo ebyobufuzi eby'Abagundi bali bankwe, Bagundi batemu. Sayidi emu neerumirizibwa obuli bw'enkwe, sayidi endala neerumirizibwa obutemu. Kyokka ng'ate olukwe olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno erwa Yuda Isukaliyooti yali amu Kristo Yesu. Mu bika by'Abaganda yali ava mu kya jjajjaffe ani? Masaza ga Buganda yali ava mu ssaza lya musajja wa Kabaka ani? Obutemu bukyasinze mu byafaayo ndowooza, oba omutemu akyasinze mu byafaayo bye eby'okumpimpi ebitali byawala, ndowooza ye Hitira. Yali mutuusi oba yali
Muhutu mukyo ki kyentegeeza mujje ebyobufuzi byammwe ebiri cheap musaayi gwa bannayuganda mujje ebyobufuzi byammwe eby'ekijjegga omusaayi gwa bannayuganda tusooke tukulembeze Uganda tusooke tujjewo amawanga kiddamu oyo yennyini akola statement nti ffe ng'Abanyarwanda y'abaggobye mu Uganda kitegeeza toyina na mugabo ku Uganda kubanga ne Rwanda ki nsi era abana bigendererwa birala ye ng'omuntu oyo yennyini akola statement ffe ng'Abaganda oye mulabewo nambeemu kubanga oluusi babikolera mu ngoye ennene olw'okuba baamaloboozi manene n'ensi n'erowooza oba bannaffe abaazikabbira endala towaayi bali bo balabika babiito kambategeeze Uganda eyo ngazi naye ate enfunda kitegeeza ewammwe tokyasobola kujjawo liziki osobola okugenda okuginonyezaako ewalala n'oweewalala najja n'aginona ewammwe mwewala ebyobufuzi by'amawanga nkiddamu mwewala ebyobufuzi by'amawanga ababaleetera ebyobufuzi by'amawanga be balabe b'eggwanga nambeemu kyokka ekisinga okubeera ekyennaku mu byonna abasinga mu bo tekuli asula ku budde ng'embeera ne bw'eba etabanguse obasanga ku nnyonyi esooka temukkiriza omusaayi gwammwe okubeera nga kapito ow'abalala okuyisaawo bye baagala omuntu yekka gw'oba owuliriza y'oyo akulembeza Uganda so si ndi mugundi tewaliyo passport ya ndi mugundi teriyo passport kwe tutambulira ffenna ya Uganda era bw'osanganga munnayuganda yonna gy'omusanze oye muganda wo tegeerekese bulungi Gashumba oyo wakati ng'avuga ebintu bye ngulubye nabyo ne banna ab'essayidi eno mulimu abeeyita ab'ebitiibwa n'obubinja obumu obusaasaanidde ensi yonna wakati nga bavuga ebintu byabwe ngulubye nabo kutuuka kuyiwa musaayi gwange n'ogw'omwana wange omwana wange omutwe gwe guliko enkovu ze mutamanyi muwendo ayiye omusaayi oguwera olwa kitaawe okubaako byalwanyisa omubiri gwe gulimu obutwa nga Allah okumusaasira n'akula kuliba kuyamba nnyo lwa kitaawe kulwanyisa bintu ebyo oyo gye buvuddeko namuzibikira ng'alina pulojekiti gy'avuga eya Aisha Nabukeera nkoze bw'ati ne temumanyi gye yankomya naye ng'egenda tutambulira mu mawanga nenvaayo nenjizibikira mu ngeri erisimaati wemuba mujjukira vidiyo ya Aisha Nabukeera temumanyi gye yankomya naye nga namuzibikira kubanga gwali muzannyo yali pule kubanga ffenna twali tumanyi biki Gashumba bye yakolera Aisha Nabukeera nga bw'akireeta nti Aisha Nabukeera nkoze bw'ati ne bw'ati kirina nnamba y'abantu gye kigenda okusala mu mawanga abeeyo pupupupupu tobannyongera olaba oyo omwana akola Gashumba bino nga n'abeeno basindisa abaabwe Gashumba wakozesa omwana Gashumba wakola bw'oti omwana nenvaayo mu ngeri eri tekiniko si bweti nenzibikira pulojekiti eyo naye gye nnakoma temumanyiiyo nze mmanyi ebyobufuzi by'amawanga manyi ebyobufuzi by'okusaatuuka
kye bitegeeza eri eggwanga. So bannayuganda bannange, ebiseera ebisinga muwulira ebyobufuzi ebyo eby'amawanga naye nga birimu ani akalengedde. Oli najja, ffe ng'abavandimwe n'abeeno ne bajja beeyita ab'ebitiibwa, ffe ng'Abaganda, naye nga bo kye basaka kiri kimu, kitta bantu. Ng'era bali bumu, basaka ekintu kimu, kitta bantu. Naye nga mu kitta bantu ekyo temuli baabwe ku musaayi gwammwe. Era kyali kyengedde nga twakava mu kulonda nga zirina omu gwe zireese yeddira enjovu ne banna akabinja kaabwe bakongojje. Omwana waffe, omwana owaffe, wammwe naani? Naffe waffe. Ng'ekimubayisa omwana waabwe mbu muganda munnaabwe, naye nga bagenda ku activatinga ekyo Gashumba kyatandise ng'akongojja olw'ebiruubirirwa byabwe. Bannayuganda, mbategeeza mwewale ebyobufuzi eby'amawanga, mukulembeze ebyobufuzi ebya Uganda. Ensigo lwerisigibwa omuti ogwo mulituuka ekiseera nga temukyasobola kugutema. Gye buvuddeko nabagamba mwegendereze nga nnyo kintu kuwoolera. Era nze nsaba tukomekkereze olutabaalo luno tutwale obuyinza bwaffe bwe tubadde tunoonya. Okuwoolera kukomye ku ffe. Tetugenda kuwoolera muntu yenna, kubanga bw'owoolera oba okuriyetinze abawooleza abalala. Bwe yankola ebikyamu oba enfa zonna zensimattuse, senga mulimu olwantwala ate ye mwana kangeze n'asigala emabega, oba okuriyetinze omuwoolezi. Kyokka nga naawe mu kunnumbagano olabika wali owoolera, eyo chain erikoma ddi ey'Abavenja. Era eggwanga lirikula ddi nga buli akwata obuyinza tabukwata kuzimba nsi oba kukuza nsi, wabula abukwata woolera, nga ye ekigendererwa kye kyakuwoolera. Mbategeeza era nga mbagamba ffe we tutwalira obuyinza, buli eyansobya nkusonyiye. Kyagulanyi bwe watuulira mu ntebe tewali yamukola kibi, bw'agenda kuwoolera. Lineegi y'okuwoolera ekomye ku ffe. Enkovu ze tulina tetugenda zisimbuliza kuzitwala ku balala. Mbuuza oyo Gashumba era mumumbuulize nammwe, M23 ebeera etya much concerned mu nsonga z'e Uganda ate ng'erwanira Congo? Terwanira weewuunye na Rwanda. Eyingira etya mu nsonga z'abavandimwe bwe kiba ng'ekigendererwa kyammwe tekwali creatinga kitta bantu na kuyiwa musaayi gwa bannayuganda olw'ebiruubirirwa byammwe ebitono. Nze yeekolera Itongwa.